Maziga merere kitalo nnyo kitalo ddala omugagga wune yavudde e Bungereza n'akola embaga ya kawumbi kalamba bambi afiiridde mu nnyanja bw'abadde ku honeymoon. Omugagga ayogerwako ye Lawrence Kakoza era nga yawasa Justin Nabwami ng'etuli mu kukulaga ebifaananyi ebyo beebo abagole munanga omwami afiiridde mu nnyanja. Embaga yaabwe yaliyo mu mwezi ogw'omunaana nga 6 omwaka guno gwennyini wali eri eggolo mu district ya Nkonzi era nga kino kisangibwa Mpigi. Kigambibwa nti nga wakayita ennaku 2 zokka embaga eno ng'ewedde bambi Nabwami ate yafiirwa taata we. Embaga neno gye twogerako yali ey'akawumbi kalamba munnange yaliko abayimbi abanene mu ggwanga lyattu Uganda era nga ku mbaga eno kwaliko Spice Dana, kwaliko Eddie Kenzo, kwaliko Eddie Yawe, Chris Evans Kawe